Embeera Catherine Kusasira gy'alimu si nnungi n'akamu era nga ateeberezebwa okuhavinga surgery ye oba okulongosebwa omutima olunaku olw'enkya era nga tusaba Mukama procedure yonna agiblessinge surgery agiveemu bulungi. Kansuubire nti muli bulungi abaami n'abakyala abawuliriza NCK TV n'abagiraba. Kansuubire nti olunaku olwaleero lubatambulidde bulungi. Bamikwano ono muyimbi w'eggwanga gwe bayita Catherine Kusasira embeera gy'alimu si nnungi n'akamu era nga mumanyi bulungi mukyala mugimu mukyala munenenene era nga bali bamukazaako erinnya lya Maama Kabina. Catherine Kusasira abadde abatolinga ne breathing system ye abadde tassa bulungi. Era bwe yagenda ku check-up ne basanga nga omutima gwe gujjudde amasavu era nga yeetaaga surgery immediately. Catherine Kusasira wiiki ewedde bamuflyinga out of Uganda ne bamutwala mu nsi emu ejjanjaba endwadde bwe zityo era bambi surgery ye eri due tomorrow nga tusaba Mukama amuteeremu obwangu bukimu kitambule bulungi. Catherine Kusasira bagamba nti buno obulwadde bw'alina buva ku weight n'obutakola exercises. Buno obulwadde butera kukwata bantu banene abakyala n'abaami abanene y'amasavu egayitira gatera okugenda ku mutima ne preventing omutima okutambuza bulungi omusaayi nekikosa ne breathing system yo ate obulwadde babeera tebabwanguyidde buleeta stroke buleeta n'endwadde endala nga heart failure biba bingi naye kyatuyambye Catherine Kusasira bamukuttemu n'obulwadde mangu era nga surgery tusaba egende bulungi ne surgery eyo eba yeetaaga ssente nnyingi. Catherine Kusasira ono abadde mu battles n'abantu bangi mostly ne opposition side ya Uganda nga ye mukyala wa NRM era nga agiruddemu era nga ye akyogera mu lwatu teye yantamatama agamba ye wa NRM era nga ye yeeyita ne muwala wa Museveni nga ne Museveni amuyita muwala we. Catherine Kusasira campaigns ezaggwa yakampainingira nnyo President Museveni na organizinganga ne bu events okuyamba abaana b'omu ghetto yakola ebintu bingi naye bwe yatuuka ekiseera n'akozesanga ne ssente ze. Yakozesanga ssente ze obululu bwe bwaggwamu n'afunamuko issues ezimu ssente yaziggyanga mu banka ng'awaddeyo ebizimbe bye awaddeyo amataka ge banka n'ayagala otwala ebintu bye era yavaayo kolumu n'akaaba nga lojja President Museveni ng'agamba naye taata nyamba ebintu byange nga bagenda bitwala ate nga ssente zaali zakola campaigns zo. Museveni yali yamuwako n'emmotoka emu gye bayita Land Cruiser zino ze bayita mpenkoni nga kimuwanga kirabo emmotoka gye n'emulemerera n'agiputinga for sale n'afuna omuguzi ne Museveni omu yagamba nze muwala wange mumanyi oyo aba alina ssente nga Museveni bw'agamba. Catherine Kusasira twagenda okulaba ng'aguze ekifo kimu kiri awo mu Ntebe nga okava ku Victoria Mall bakiyita the Boss Ladies Bay. It's a washing bay, a restaurant and washing bay. Kirawo kifo kirungi kiri kumpi ne State House. Bakiyita the Boss Ladies Washing Bay era nga ekyo nakyo kifo kye. So Catherine abadde mu drama mungi waliwo bamuwa ssente ne recordinga ne munne mu mmotoka ng'agamba bannange lwaki mugamba tetulina ssente Uganda temulimu ssente zino tuziggyewa nga buli bubbando bujjudde mu mmotoka era abantu baavaayo ne bavumirira ekikola kya Catherine Kusasira ne bagamba gwe oli president advisor kika ki byali bingi. Catherine waliwo ne weyayomba ne bbaawe naye Omuyimbi Sserugo ne bafunamu obutakkaanya. Catherine n'amuyimbira enkola ya taxi bbaawe n'amuyimbira omusajja kitu kya mwogo okisimba wekirandira. Eyo drama naye yalikokko myaka mingi emabega ne bamala ne baddiŋŋana. Catherine n'ayimbira bbaawe akayimba sonyiwa munno daddy. Kati abadde nno yateerera bakola n'okwanjula kwali kw'amaanyi kwaliko abayimbi bangi okwanjula ne Chameleone yakolako obuvuyo yarwana ne Sam TV presenter bw'amwogerera nnyo ku TV byali bingi naye nga that's the brief history about Catherine Kusasira. Katusabe Mukama bambi procedure etambule bulungi nja kuba mbaleetera amawulire agavudde mu procedure eno byatambudde bitya era nga tukiwa nti bambi ajja kuwona. Mwebale nnyo kumpuliriza abaami n'abakyala mwekuumire ku NCK TV.